Okay, LMTV Uganda program ebera step by sonsomola amanya neddobozi nabagambye nze Queen Livia nenga nyongera okujjukiza nti mwana Mlensa Lawrence yali behind the camera atenga asangibwa wali eri mu King Montage banange banenono abakwata emikolo abakwata embaga okwanjula bwe bwena oyina birthdays oyina kyagala ku surprising amwagalwa oyagala kola engagement party bakone ko bukonyi ku namba z'essimu zino wamanga 0702 10 41 25 0702-1041-25 ojja kubanga omufuna ate yali behind the camera ekifaananyi ekyo kyolaba munange yakikwasaganya mu magezi naye nga ngenda kubanga mbongerayo twafunye mwana muwala oba omukyala Sophie Gmobya bwe yawulidde ebintu ebitambula ku social media ebya kemi sera byonna biki n'agamba ndi mukazi ate engeri gye balina ekibiina ekigatta abayimbi n'asalawo okubeera nga amuyita n'amugamba ave mu kukaaba tuli wamu naawe kubanga byonna ebizibu byonna by'ofunye mbitegeera nganzo omukyala era wanjogerera yamuyise agende mu office amusisinkane babeere nga boogeramu nga abakyala nga bobimanyi kubanga engeri naye gyali omukyala ebintu bingi nnyo abiyiseemu amanyi bamanager engeri gye bakwasaganyamu abawala ate nga okuyimba kw'ennaku zino bw'obanga ddala kituufu oyagala kuyimba kitegeeza bw'ofuna manager obeera olina okukkiriza wenna akole ki akumanaginge n'amugamba tokaaba totya tuli wamu naye katusobire nti ne renti gwe bamubanja mwana muwala ajja kubeera nga amusasulira bw'atyo bwe yamuyise n'amugamba nti jangu munange tuli wamu naawe tubitegeera kubanga oli mukazi munange ntegeera obulumi bw'oyitamu ate eyo gy'oli gy'obadde naffe eyo gye twasookera okubeera nga munange otulaba naffe wane ne tusobola okuvaayo ne twogera bw'atyo bwe yamuyise asobole okubeera nga amuyambako mu ngeri emu oba endala bannange ensonga eno eyakemisera ekutte wansi ne waggulu naye ebifaananyi byolengera ku screen yo by'omukyala Sophie Gmobya munange yamuyise ku ofiisi zaabwe basobole okubeera munange nga bamuyamba kubanga naye muyimbi ate akyali muto kati ate bano abakulu be bakola ki be balina okubeera nga bamukwasaganya.